aba NRM nga bakyeyongera okugenga kino kya National Platform ate olwaleero n'omukulu Honorable Yidi Lubyaye Kisiki okuva eri ewaffe Bukomansimbi oyo ne yeegasa ku kibiina kya National Platform mu butongole era nga azze n'abawandiisi ne basekuritale ne bakunzi bonna aba NRM Bukomansimbi eyo gye badde yasimba amakanda bonna abeetise n'abatwa kino kya National Platform lunaku olwaleero wane Makerere Kavule era nga tubafune nga batugamba engeri gye bazzeemu era ne tugenda okujjako General Kaguta Museveni Uganda yaffe etereere. Ebigambo okuva ewabonali bono avamu NRM ne abitottole. Senyonga tonswaza. Natwedera nnyonyi. Mukadde wange. Wodera nnyonyi nakinsige. Sebo omukadde waffe. President waffe. National Unity Platform. Mukadde waffe Secretary General. Mukadde waffe Leader of Opposition. Honorable members of National Unity Platform. Abakulu mwenna abali wano. People power. People power. Our power. Our power. NUP everywhere. Amanya Lubyaye Idi Kisiki ndi muzaale we Bukomansimbi. Nabeerako mu Parliament ya Uganda era kyenva mbeera Honorable ndi Haji nakyalako ku nnyumba ya Mungu ntwala omukisa guno okwebaza nesekwebaza yenna Omukama Katonda. Mukama Katonda wa ttendo nebaza Omukama Katonda kubanga nze bwe ntunulira President wa National Unity Platform nendeeteko omwayitidde okutuuka waali kati nga ddala Mukama Katonda nina okumwebaza. Mukama Katonda yeebale. Mukama Katonda mwebaza olwa obuvumu n'obumalirivu obwa President wa National Unity Platform n'ekizo kitiivu ye. Mukama Katonda yeebale okuba w'amaanyi n'obuvumu. Ffe gye tuli tuwuliriza embeera yonna ne tumanya nti ddala ensolo kweri. Ssebo mukama wange President, mbadde ngobera bulungi ebigambo byo mu mukwano n'okwagala. Wali wano noyogera ekigambo nti bano abaagala okujja nga banoonya bifo abo beerimba. Ssebo mukama wange President, njagala okukakasa nti Lubyaye Idi Kisiki azze kukola. Mbadde omukunzi atasasulwa nga neesasula. Nzize okukunga mu bumalirivu era siri mukunzi wa magombolola abiri. Ndi mukunzi abuna. Ssebo nkukumya Your Excellency nti nja kukola ekisoboka kyonna okukola omulimu gwonna okukunga. Ssebo Mr. President, abakulu abali wano bonna bakkiriza mu
Jesus. Kabere Muslim oba Mukristayo oba Abasiraamu tumuyita Nabi Isa. Christians Jesus Christ. Netegereza nnyo Jesus gye yava. Era singa yazaalibwa ku mulembe gwaffe guno mu kiraalo bandike nti akaana akazaaliddwa wali mukaleeta mutya mu bantu kalina enfaana kajja kulwaza abaana baffe. Seewuunya Mukama Katonda kye yatukolera mu ggwanga lino olwaleero. Sebo President wa National Unity Platform, toyina bumanyirivu bw'otalina. Ate n'ekisinga okubeera eky'ebbeeyi omanyi nnyo omunaku. Gyembudde tebamanyi banaku. Embuto ze zigejja, abanaku ne bakaaba amaziga. Okubba okubeera mu tteeka mu ssemateeka waffe constitution ya Uganda. Mukama wange gy'oli ffe tuli wansi mu bantu. Buli kitongole kyonna ate abamu bajja kukyewuunya. Abakulu mu magye tebagwa bugwi, balina eŋŋanda zaabwe, bali mu ffe. Abamu abalala balina bannyinaabwe, bakaaba amaziga. Era ssebo nkutegeeza nti banoonya nabo kununulwa. Abakulu mu poliisi, Mukama wange President, banoonya kununulwa, bali bubi nnyo. Oyinza okusanga nti abamu abagudde abafiidde mu njega y'ekiteezi abamu baganda b'abakulembeze mu security organs. Nolwekyo ssebo ennaku nnene tusaba Mukama Katonda abeere wa kisa nnyo, oyambe abakulembeze b'eddiini onnule ensi eno. Abagoberezi ba buli ddiini bali mu masinzizo, naye bali mu buzibu, bali mu nnaku, bali ku mafumu agabafumita olw'embeera gye tulimu mu ggwanga lino. Bali bubi nnyo. Bw'obuulira ekigambo kya Katonda omuntu omulwadde nga muyi, ng'ebirowoozo bifudde, kyova olaba nti ebiseera ebisinga obungi bye tufuluma mu masinzizo, ffe Abasiraamu oyita seeka n'omugaa nti owaayi abaana bange mukamala diguli naye nkoze ntya neetaagayo dduwa ki? Tebalina mirimu. Ssebo ndi musajja muyivu, nina bachelors ne masters okuva Makerere University. Naye omwana we okutuula ng'amaze okusoma n'afuna ne diguli ey'okubiri n'atula waka kibi nnyo. Ssebo kyenva nsaba n'obuwombeefu Omukama Katonda abeere wa kisa, atuwe pulezidenti waffe, naye nga tulwanye tugenda kukola obuteebalira tulabe nga tuggusa ssebo pulezidenti. Nze gye mbadde nkola mobilization mbadde sasulwa, era saagala kunsasula, ngenda kukola n'obumalirivu. Ssebo mukama wange muganda wange vice chairman aŋŋente obudde buweddeyo. Sorry, chairman, sorry. Munsonyiwe ndi mufumujja. Ssebo nsaba okwanjulira
Bannabukoma Nsimbi abavudde mu North ne mu South, Bukoma Nsimbi district, era singa twadde n'obudde obumala wandabye wano ekikoosi kyonna NRM tugimaze ogisaawulula. Yero tugigobye Bukoma Nsimbi sebo ojja kukiwulira. Nsaba Mukama Katonda abeere wa kisa akunkumire n'executive yonna, akuuma aba National Unity Platform, atwagala obudde bwonna. N'olwekyo ssebo chairman nkwebaza. Omukama Katonda abankuumire. Mukama Katonda abeere nammwe. Bane mukubengaliza amaanyi nnyo. Ekigambo kimu lowooza ba social media kye mugenda okusinga okutwala. NRM twagisaabulula dda. Tusaba omukulu afune ekifaananyi. Bannange abakyuse wano muli ludda abavudde mu bibiina ebirala mutwegatta kumwanika ku mikono wano tulabe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. People power! People power! Oli ku Sama Uganda Media. Awo naawulira kino kyakutokota Kyagulanyi asazeewo kukumbe NRM yonna. Olabanga bujjo baseka nga bagamba mbu oyo twamuwaamu buwi kuno ogenda okuwulira ennabe. Kuba n'abaalimu akakunkuna luli oba ekibiina banaakigaana oba Kyagulanyi biki oba banaabigaana banaabisangula. Kaakati bonna bategedde omuzira Namigi agenda okutereeza eggwanga Uganda ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era buli omu amaaso agatadde ku Kyagulanyi. Buli omu agamba oyo ye mukulembeze kati yagenda otukulembera, yagenda otutwala mu maaso, yagenda otufunira Uganda empya, yagenda okutulaga Uganda ennonde, Uganda kifuna neeyagaliramu. Era buli kimu kati bajja nga bayetegefu bamanyi nti we bazze weewaka weewali essuubi weewali Uganda ey'enkya, era ffe nayo tugenda okweyagalira nga bannayuganda. Tuyanza Honorable Lubyayi Kisiki okubanga olugasa kibiina kya National Unity Platform, era abe Bukoma Nsimbi bonna bagambe nti nga ekintu kyawedde dda. Bukoma Nsimbi waliyo NRM nga waliwo yali akatundu kali yatuulamu akaka Lubyayi Kisiki naye kati bakamenye konna bakayise ku National Platform onoowulira embaga.